Ababaka Ssegirinya Muhammad owa Kawempe North ne Ssewanyana Alan owa Makindye West bazzemu okulabikako mu kkooti y'e Masaka okweyanjula n'okumanya okunoonyereza ku misango egibavunaanibwa wawe gituuse. Ababaka babadde mu maaso g'omulamuzi Christine Nantege babadde balabiseeko mu nkola ey'omutimbagano. Bano babadde bakiikiriddwa bannamateeka baabwe okuli Radislas Rwakafuuzi, Elias Lukwago, Asuman Basaalirwa ne Shamim Malende. Olwaleero babadde basuubirwa okusindikibwa mu kkooti enkulu okutandika okwewozaako ku misango gy'obutemu egibavunaanibwa. Wabula omuwaabi wa gavumenti aguli mu mitambo Richard Birivumbuka ategeezezza kkooti nti bakyalina okukyusa ebimu ebiri ku fayiro kubanga omu ku bantu abavunaanibwa n'ababaka ategerekese nga Ssenyonga akyabulidde mu kkomera gye baamusindika ku alimanda. Kino kitabudde bannamateeka babawaabirwa beewuunya engeri omusibe gy'abulira mu kkomera. A gentleman called Ssenyonga, who is supposed to appear alongside the two accused persons, but is playing hide and seek in prison, is changing names, and that's the challenge as to why we've been unable in the last time. I have just been talking to OC Prison to ensure they get him, because every time they reach him, he says he's not the one. Your Worship, I failed to make head and tail out of his submission. He said the person they are talking about is already on remand. Did he remand himself? That is trying to play hide and seek. How can a person restricted and is in the confinement of the state play hide and seek? Is in the hands of the state. Ebbanga ery'emyezi omukaaga abakale balina okubeera ku alimanda nga tebannaba kusindikibwa mu kkooti enkulu okwewozaako libulako ennaku 6 zokka. Abaka bano oluweereddwa omukisa okweyogerako bategeezezza omulamuzi Nantege nti nabo balina eddembe eryetaba mu kulonda okunaabawo ku Lwokutaano okw'obwa sipiika bwa paalamenti, naye si kye kyokka baagala kwesimbawo okukwata enkasi y'essiga lya paalamenti. Abafaalo abakulembeddwa Elias Lukwago okuteekayo okusaba kwaffe okwesimba wa sipiika naddala nze Bumyuuka wa Makindye West, kubanga ekifo ekyo kikkirizibwako buli mubaka. Bwe kiba nga kirungi n'ensonga baziwadde era ng'omulamuzi ozirabye nga zeetaagisako okuteebwa tugende twesimbewo n'okulonda n'okujjanjabwa, ekyo kijja kuba kirungi. Wekiti omulamuzi nga bw'omanyi posita za paalamenti zikkiriza buli muntu okuvuganya. Ssegirinya neesimbirawo okuba deputy speaker wa paalamenti era obusobozi bulina because qualification esooka olina kubeera member of parliament. Tetuliko bakonvikiti tetukkirizibwa kuvuganya. Era nange nenda kali ku muganda wange ekolayo paalamenti Ssewanyana nti singa tufuna chance olwekiti olina kunayogera nyifu okuyemwe otusana takula chance yetaba mu kalulu ka kuvuganya akagenda mu maaso. Tusaba tulagira balooya baffe bayimirize okulonda n'okugenda mu maaso paka nga tuyibuddwa. Participate because we also want to see a competitive race where myself, the Honorable Asuman Basaalirwa and Honorable Alan Ssewanyana being vetted by our sake to represent our country, to be the next. Your Honor, stand on your feet. The Constitution and God are on your side, and have these people released on bail because the state is abusing, the law is abusing the Constitution. Omulamuzi Christine Nantege ebyabano okwesimbawo ku bwa sipiika n'obumyuka abimya amazzi naye n'ategeeza nti wadde ebbanga lya limanda libulako ennaku mbale awadde omukisa oludda oluwaabi okwetegeka omulundi ogusembayo bw'atyo n'abalagira okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja. Carlton Scovia Nakamya ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Gambuze.